Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya yetaga mukama kuba nange balambye oluusi ntuuka n'ebinsukako ntuuka n'empulira nga nzitoyereddwa abaffe nange ntuuka n'empulira nga ntendewaliddwa waliwo ebiro bwe nakaba nga maziga nga ngamba bannange what went wrong naye mukama katonda
embeera ya MC Mats ekwetaaga era siri kuyiwa akayimba kasufu nnyonnyonyi ndala okuvayo omukyalo omulungi Grace Mugume tumuyina mu kizimbe nagambye olunaku lw'abakyala tukola kasavu kanyama era mu ddakiika ntono nnyo okuva kati ngenda okulabika nga nyumyamuko ne Grace Mugume naye kansooke nkutuuseko banaffe aba Project One Entertainment. Erinnya lyange yenze Grace Mugume ndi mulokole nsabira Kasubi ku UCC Bishop Serumaga ya busomba wange. Nyongeza ku ddoboozi tugenda mu kiseera kya kusinza eddoboozi ng'olisaze mpa eddoboozi bannange Grace. Bakuyitaani? Yenze Grace Mugume. Okay. Nsabira Kasubi ku UCC omusomba wange ye Bishop Serumaga. Okay. Oba tutandikire wa Grace oli musinza is that your calling ng'ogyeko bino ebyobuweereza kuyimba are you a worshipper by calling? Yes sebo. Okay. Worship kwakulembera worship team bwe mwoyo gwendaba omanyi wanji mpulidde ogaana olina kyogamba eggwanga. Welcome to the show. Thank you. How many songs do you have? I don't know. You don't know? Like 20. 20? How many videos, how many audios? Audios are 20. 20 audios? Like 20. Like around 20. Then videos? Videos are 2. And by next week we shall have like 3. Okay. Yeah, we are releasing 1. Ani akukwasaganya management wise? Asese. Yes. Naye bannange kanjiiseewo abaana ab'obuwala omutuukirira n'omugamba bannange njagala kuwasa njagala mbeere boyfriend bwo tuve mu boyfriend tufuke musajja na mukyala n'ongamba nze nina omusajja ye Yesu. Serious ddala oba otegeeza ki? Bannange ebintu by'omwoyo leke bikatana bya mubiri. Ani akukwasaganya ani akuyambako musically? Basically, waliwo abantu ab'enjawulo abampushinga. One of them is Pastor Sarah Serumaga. She's my music pastor. Naye nze simanyi mugaso gwa manager. Nenaba Blessed Chelsea netwala mu studio nenejjayo. Nenkuba akayimba nenketwalira ku radio. Kati simanyi kikyobuuza. Nze manager wange. Manager wo? Omwoyo omutukuvu anteereddewo abantu abalala okungayidinga. Wow. Eno interview eri mu kunnyumira. Blessed Charles akolanga ki ku brand Grace Mugume? Blessed Charles asaba nange ku church. Okay. Blessed Charles is a strong pillar in our church. Okay. Kuba abamanyi ffe nga tetubamanyi kati introduces us to. I tell Blessed Charles to Grace Mugume. Blessed Charles is my friend for a long time. Benali nfumbirwa naye nga wasa mwaka gwegumu. Benali nyanjula nga naye nyanjula mwaka gwegumu. So kati kibawa connecting. That's how you guys connect. He's really my good friend. Okay. How you found gospel music? Gospel music. Ali tricky. How? Ali tricky olw'ensonga nti mwatuteeka ku ddaala nti oli bw'aba talina ssente zimala tali accepted mu media. How does that work? Tonsoyasoya ebintu ebyo bimanyi naye ebintu ebyo bimanyi omwoyo omutukuvu manyi ajja tuyamba but I know a lot of musicians are struggling with that. Bastruggling nnyo financial okulaba nga nabo babalaba kati abamu bw'aba talina connection naawe ojja musanga omuga ate gwani ate oyimba biki video za bbeeyi ogenda mu studio oluyimba lukubirwe lwa bbeeyi kati abamu bakivaamu okuyitibwa kwabwe nekufirabwe. But I feel like ekino kiyambako cause nga bw'onoogamba nti no Grace oba oyagala kwe cream de la cream toyagala Katonda akuwa ekintu kyoweeyinga n'amaaso go kati naawe lwaki obuleeta saddaaki nema ku mmeeza ya Mukama okole vidiyo ya mitwalo 2 odiyo ya bwereere vidiyo mugikwasiza ssimu mazima ddala yo saddaaki eba ekola mu maaso ga Mukama gweba ekusanyusa ebagikuleetera nga muleeta vidiyo eziri wezikama nti oli aleeta vidiyo nga nema naye obusobozi buli omu ayagala ekirungi tewali muntu ayagala kintu kimu naye agenda okwenaanula nga tatukawo kati abamu bababbiraawo abamu babalimbiraawo abamu bulokozawo babusuulira
kubanga ayagala nnyo ab'omusic omulungi producer n'amugamba kolaba okinkole bwe tulina abayimbi ba gospel babika bya mirundi ebiri waliwo omuweereza ajja okweyita nga ye awulira alina kyalaba mu maaso ye ng'omwana w'omuntu ne wabeerawo najja okuyitibwa ng'ebiro bituuse nti no grace jangu ompeereze tandika okusinza of which I understand nti katonda bw'akuyita omuweereze obusobozi ajja kuteekawo ajja kuteekerawo possible means okulabika ng'otuuka ku ba DJ otuuke ku KTV byonna obikole otuukagane n'omutindo video KTV gwekola ki gweyagala naye bw'osanga omuyimbi eyeeyita ekyo gwojja okusanga nga bw'akubira MC Mats ajjamuwa obuzibu just nga spiritual kyekola kyokka nga weeyita fine kyokola ekirungi naye nga ebiro tebinnakola ki tebinatuuka because personally nze n'omuliro gwenwira nze nyamba nnyo abayimbi naye mulimu ajja okunsanga nkubire ndeke muwabudde naye nga neebuza lwaki simuwadde budde ebiseera ebisinga abayimbi baba tebannalinatuuka mu biro byabwe oba okitegedde but if it's the right time you look at Maxwell DJ mu connecting mu maaso spiritually you know ebintu byekole byekka akuba akayimba ko takugjeeko yadde ekikumi video yo okitegeera ng'ebintu byekola byokka. Nze nzikiriza mu kukula omwana bw'aba bebi ne bw'omuliisa nnyo asigala bebi kubanga principle y'okukula it takes time kati bw'osobola okugamba nti aleka teyayitibwa naye ng'akyali mu process ey'okukula tasobola kudelivaringa kintu kya muntu mukulu kati acceptance abantu abali mu media ebiseera ebisinga they reject people who are growing baga lero wadde waneno ng'oyogera n'olidi Nigeria n'agamba copyrights sizamwe abakula kitegeera kati akula bwe kiba n'ekijja kiyamba mukulu akula n'akula ddi okitegeera kati bo tebafiiriddwako baffe abali okujja obuzi kati nti ne media team eri emabega eyagala ayimba bulungi eyagala yakula edda eyagala ayina obusobozi obukola vidiyo ennungi temutaddeewo platform eri abaana abatalina busobozi naye ng'ate balina work okitegeera kati nze nzikiririza mu kukula but that's my mentality nga Grace nzikiririza mu kukula abayimbi bakula nga music wewe emyaka 10 ali totally different kugwa producing leero nze natandika okuyimba 10 years back you've not known me okitegeera but if you wawansinga wansanga luli wanigambye tojja ne wano ku KTV najjawokko nendetawo nenyimba zange abyadda byenkugamba nalinange mu vacation senior 6 kuba natandika okuyimba nga ndi mu vacation but olw'okuba nali sinatuukana na mutindo gwa kikyagalibwa I went back ne saalekerawo okuyimba nasigala nyimba until time accepted until growth happened to me nti kati otwala oluyimba ne batabuuza ani oyo olulya ne baga oh that's a nice song katulutereke katulukube okitegeera tulina okula. Let's talk about the song ketugenda okupremieringa I see oli nnyo in touch ne worship music ono my god is it all about drawing closer abantu bali eri ababadde babuze oba just gwe akunyomera gwe ng'omuntu as an individual nti w'omuyimba owulira nga ddala nga oweddeyo you know waliwo ayimba nga yeeyimbira ye nga ye ne waliwo n'ayimba agamba nno kano kangafulumye for the cause akyali mu bbala aveeyo akyali eri aveeyo alina kyayitamu akivvuunuke what's the cause? buli omu alina okuyitibwakwe and I respect each and everyone's calling but my call teri nnyo kuwa bbaala kuvaayo eri kwali mu kkanisa nga amaanyi gamuweddemu because people are in church and are fainting in church waliwo bayibuli weegamba nti Peetero bwe yalaba Yesu ng'ajja bwe n'amugamba nange kanzije naye bayibuli egamba in the presence of Jesus Peter sank abantu bali mu church nga bali mu church naye ng'amaanyi gabagwamu dda nange ezo ennyimba zenfuna nziyimba nga byembitu byembadde mpitamu kati nze audience yange yeeyo era ogenda olaba olyakubira akasimu amaanyi gabadde gampedde mugwe wakola otya wayitawo otya and nkiwulira nga kinyanguyira nnyo bazzaamu amaanyi so nze audience yange eyinza obutaba ku bbaala but within church people need to be encouraged yes that's my audience akayimba kabaweereza batya ladies and gentlemen Grace Mugume let's drop it nsitula Situla kubiwawa
oyo awaana mukama music oyo ayogera ku bunene bwa mukama naye wondeetera ebidandala nze nyinza okubitabitegeera bulungi njagala nnyo ebintu ebyokusinza Grace Mugume akayimba kaneeno wakalikodinga ddi mwakakwata ddi kandi okakwata video last year okay twakakwata last year naye nga nali nakarekodinga era ndoza still last year ngetandika biri 23 but video netishootinga last year bo gyoyimbirako mu makanisa ag'enjawulo ku crusades ku events ez'enjawulo abantu nobayimbira music eno n'ogenda ebuziba what do you get you know bo bakulaga ki enyimba zino bazirecevinze bulungi omwoyo atambula each time you're performing on the pulpit and you know noyitandika okuyimba enyimba ezo what do you see omwoyo atambula olwokuba omwoyo amaaso gange tegamulaba naye ebiraga nti waali mbiraba abantu okwagala kwe balagala when they embrace the music abantu baagala Katonda just know ate kasita oyimirira mu sector yo n'otagamba nti gundi yakubya akagenda bwe kati naye kankakube n'oyimirira mu kyo kyolina okukola just know Katonda abeera n'abantu be yateekateekawo nga gwogenda okubayamba. Okay. Yeah. This music is nice. Do you have anything this year for your fans out there? It could be a charity, a concert, a birthday, anything. Get together, get to fans go, but they want over to Chinayo. Chinayo Easter Sunday. Hey. Kasubi ku UCC. Tugenda kuba. Tekiri to ali okubango otekekidde abantu baba. Ngugambye nayimba emyaka 10 emabega. Siri habulijjo. Lwakuba I'm just being introduced to the media. Okay. Naye nga natandika dda okuyimba nga nkyalina mu secondary. Okay. Yes. N'ennyimba zange ezimu muziyimba mu makanisa gammwe temumanyirizaamu. Okay. Yes. Lwakubanga nalinga Scripture Union music director at my school. Kati nga njiya nnyo obuyimba nga mbuyigiriza abaana ate abaana nga bava ku ssomero ne batwala mu kyaki zaabwe. Kati nange ne mbwekangira nga mu makanisa amalala. But it's okay. Nabuleka butambule. Naye kati ku luno nalowoozezza kiki ekiyinza okubakuŋŋaanya bonna abantu bajje ekyo kyowulira kyoyagala ekyo ekyokusinga ku luno okisange nga tekiriiko limit ng'ogenda kubeerawo weeyale osinze mu maxi nga tewali akukoona ku Easter Sunday. Olina akasaleke ka mujje mumpagire ku concert ku Easter Sunday Kasubi ku UCC. Ngenda kutana video next week empya bagiyita nandibadde nafa oluyimba olwo muluyimba naye oluyimba olwo nalukola dda naye nga bwe nagambye ebintu bya bbeeyi tesaagala nnyo okwepika nkolera ku peesi yange kati omwoyo omutukuvu yatusobozesezza video twagimaze ojja kutuuka ku wiiki ejja. Oye mukyala Grace Mugume abadde ku TV olunaku olwaliro President no azze abala shout out to the beautiful gift oye watabu nnyo wa vibe tugenda funa yakadde maka biketegeka olunaku tujje tuliye ku mizi oba tunaleeta nyanja tunajje tunalya tunyumye mu komano abafa bapapa tulina fo okubikola nga tutakola ki nga tukyalo ba birthday babies match babies you know match is for only beautiful and cute. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katuyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart.